po jako akawuwo. Oluvannyuma lw'amawulire g'okukwatibwa kw'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali mu disitulikiti y'e Luuka okusansaana, abawagizi be okwetooloola ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo bavudde mu mbeera ne batandika okwekalakaasa wakati mu kulaga obutali bumativu. Okwetooloola Kampala n'ebitundu by'eggwanga ebirala bubadde bunkenke naddala eri ababadde batambula olwa tiyagaasi bakiraanyooka buli wamu, okukasuka amayinja ko n'amasasi agatasalako wakati nga poliisi egumbulula ababadde beekalakaasa. Mu kavuŋŋano kano waliwo emmotoka ebaddeko ebipande ebya Pulezidenti Museveni etomedde abantu ng'eno tebagikkiriza kweyongerayo era nga wano wabaddewo n'alabiddwako ng'akubiddwa essasi ku matama. Abawagizi ba Kyagulanyi bazibye enguudo ez'enjawulo wakati mu kuzikumamu omuliro nga poliisi kireekola butaweera okuguzikiza kyokka ng'obwedda poliisi weeva wano we baddamu ne bakuma omuliro. Bab'entambula naddala ey'emmotoka basanze akaseera akazibu oluvannyuma lw'ebyentambula okusanyalala olw'omuliro ogubadde mu buli luguudo nga bangi balabiddwako nga batambuza bigere. Poliisi ng'eri wamu n'aba LDU erabye ekigisuseeko basazeewo okuyingira mu bizimbe okunoonya abadde bagikasukira amayinja. Abamu ku bantu abadde mu bizimbe batandise okufuluma nga bawanisa emikono mu bbanga ng'akabonero akalaga nti si be bamu kubeekalakaasa. Oluvannyuma tusobodde okwogerako n'abamu ku bannakampala era baliko bye batutegeezezza. Enkyukakyuka gyagayingira mu Uganda kuba tulumizibwa nnyo abantu ba wansi. Njagumya Kabale era njugumya Kabale wa ddala. Nze Jjajja Jingo wa Uganda nagamba UPDF ne poliisi nti Museveni mugoge. Ekiri mu ggwanga si kirungi era nze nkivumirira. Omuntu wabanga bamukkiriza okuba kampeyini bamuleka akube kampeyini wonna wakola ki wayagala kuba singa Museveni yabadde azze nga yakuba ezize teri ayinza mukwata. We buzibidde nga mu bitundu eby'enjawulo embeera ekyali ya bunkenke nga bangi emirimu gyabwe tebazzeemu kugiggulawo. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.